Presidential advice ebintu byamutabuseeko. Museveni tayagala kumanya oba ye yakulonda oba si yakulonda. Eddie Kenzo yabadde agezaako kuba nti ate apafominga mu maaso ga Museveni. Nagamba nange mundeke Museveni ndwawo okumulaba. Muyimbire. Ne bamugamba vaayo tuyimbe anthem y'eggwanga muze yagala genda. OSFC wano najja okujjayo Eddie Kenzo. Eddie Kenzo n'afunye ebikonde n'amusindika nga olaba akatambi awo. Kakati Eddie Kenzo no yayimbidde ku kifuba era yayimbye n'amaanyi. Yagamize ngena kuyimba naye ngena yimbira ku kipawa. Era bamukubiddeyo oluyimba lumu n'ayimba. Wabula oluvannyuma lw'okumala okuyimba Museveni yamulabudde n'amugamba Eddie Kenzo effujjo limukola nze nkusinga effujjo. Yenna ng'awotose naye ejjusa lwaki yasiibukidde empisa mu maaso ga mukama we. Jjukira oyo mukama we ye yamulonda amuwabula. Eddie Kenzo muwabuzi wa Museveni, presidential advisor ku nsonga z'abayimbi. Oshegera ekintu ekyo. So Eddie Kenzo Museveni yamulabudde. Njagala nsooke katono nnyo nkutuuseeko akatambi kano aka Eddie Kenzo ng'alwana n'OSFC ng'ate Museveni amulabula mu bigambo bye kuba Museveni yamuzzeemu n'amulabula. Video nkusaba ogimpereka like. Bw'olikinga video kijjambako kuba tetembula ku speed ya waggulu neetuuka ku buli muntu. Presidential advisor yaswaziddwa Eddie Kenzo wooyo. Yabuseyi ebintu bigenda kyuka mu kuwatuwa omuntu atuuka mufe. Eddie Kenzo tukusaba okkirize tumale okuyimba anthem president tumute. Bareesa banzikirize muzeeyi si kyangu kumulaba kamuyimbiremu. Yes, Kabuyo wano Onyankole yalugera dda nti ennimi inatera okufa ekomba ku mbago agiyita embago mu Luganda embago yeeyo agiyita embago. Now, obulumi bwa Eddie Kenzo bwe yabadde ayina n'okutuuka ku level esiwuka empisa agamba nti alwawo okulaba Museveni era alwawo okumuyimbira. So kachansi ke yabadde yafunye ku kampeyini za NRM eza Nambi, Farida Nambi eyabadde yeesimbyewo ku MP w'Ekawempe North. Eddie Kenzo yafunye omukisa y'omuku aba bayimbi ndowooza abadde bayitibwa okuba nti apafominga wabula yagenze ndowooza okutuuka okupafominga mu kaseera kano nga obudde si bubwe. Museveni yabadde akooye boogedde nnyo. Museveni ng'akooye nga Museveni ayagala kugenda. So yabadde akubiriza kampeyini Rosemary Seninde yagambe Eddie Kenzo nti Kenzo katusooke tuyimba oluyimba lw'eggwanga tusiibule muzeeyi agende then n'oluvannyuma ojja kuyimbira abantu. Kati Eddie Kenzo kyabadde ayagala kuyimbira mu maaso ga Museveni. Museveni amulabe. Eddie Kenzo kyabadde ayagala ekitaasobose. Lwaki? Eddie Kenzo OSFC yazze ku stage nga bw'omulabye n'amugamba nti owaayi Museveni ayagala genda. Va ku stage. Eva ku stage muzeeyi ayagala genda. Eddie Kenzo n'agaana n'amusindika eri n'afunya n'ebikoli nagagwe nja kukubaze nakuba kaso kunze bampita Idirisa Musuuza bawanya mutoolo ndi muzibu. OSFC yakoze musajja wato naye n'avaawo nadde ebbali. Eddie Kenzo wano nno yayimbye era yayimbidde ku kibuli
yayimbidde ku kibuli kiri ekigeto n'akuba oluyimba lwenze ndi super power. Oluvannyuma lw'okumala okuyimba ebigambo bya Museveni ndowooza mubiwulidde. Yamugambye nti gwe mwefuula nti muli bakitalo nga bwe mulowooza, nze mukamaawo nsobola okukunyiga anytime from now. Nsobola okunyiga. Eddie Kenzo yalabiddwako ng'awotose ng'awotokedde ddala. Wano nno akazindalo ka Eddie Kenzo baakaggyeko ne saawundi aleme kuddamu nga Museveni ayogera oba aleme kwewozaako. Kati simanyi musajja waffe kikyaliko presidential advisor jjukira ye muwabuzi wa president ku nsonga za art mu Uganda, oba Museveni amuwabulako ki naye nga ye muwabuzi wa president mu nsonga z'abayimbi oba eza art industry wano mu Uganda. Erigenza okusinziira ku bigambo bwe yagamba nti Museveni alwawo okumulaba, alwawo okulaba mukama we. Ne twebuuza era tuze twebuuza nti wabula otya omuntu gw'otalaba, era wabula otya omuntu atagoberera by'omuwabula, kubanga kimanyi kizibu nnyo Museveni okuba nti agoberera ebintu by'abayimbi bino. Omuntu ndowooza asinga okugoberera ebintu by'abayimbi alaka Salimu Sale ate nga si mukulembeze. Salimu Sale si mukulembeze mu gavumenti ya Museveni, si mukulembeze mu Uganda. Wabula y'omu ku abantu abatunuuliddwa abatera kale okuyamba ku bayimbi nga badduseeyo okuba nti bakuba oluseke. So Eddie Kenzo ndowooza waali yennyamira. Era oluvannyuma lw'okuba nti ate incident yatuukawo, Eddie Kenzo mu bwangu ddala yavaayo n'agera n'atuuza press conference kye yeetondera mukama we n'amugamba taata mukama wange nsaba kunsonyiwa, nkimanyi nasiiwuusa empisa mu maaso go naye munnange nsaba kunsonyiwa, nabadde njagala kukuyimbira, nabadde njagala kulaba ondabe nga bwe nnyimba, nabadde njagala kulaba ondabe nga bwe ndi omuzibu ennyo abantu nga bwe banjagala, newe mba nasiiwuusa empisa munnange nsonyiwa. Eddie Kenzo yatidde kuswala. Ajjukira maaso ga Museveni teri munene. Museveni mu maaso ge teri munene. Ndowooza omuntu omunene Museveni gwatya alabika mutabani we Muhoozi. Gwayinza okuba nti ate atola ne Muhoozi amuwa ekitiibwa. Kati olwo gwe Eddie Kenzo n'obwa Eddie Kenzo bo who are you? Who are you? So Eddie Kenzo essaawa yonna amayinja gayinza okumuggyibwako anytime from now. Ranka ziyinza okuba nti ate ziseebengerera oba zikkirira. Bawa Nyamutolo minister, Nyamutolo minister, Eddie Kenzo presidential advisor ate nga yakulira abayimbi. So bye byabaddewo by'otaategedde ku Eddie Kenzo abasinga muyinza obbanga akatambi kano mwakalabye naye nga temwategedde kaavudde ku kiso. Ensonga bwetyo bwe yavudde ndowooza buli kimu mukitegedde bulungi. Wabula mbeebaza nnyo okuba nti ate mutufollowinga, mbeebaza nnyo okuba nti ate munfollowinga, munfudde number 1. Ajjukira ffe amawulire ge tukuleetera wano tegabeeramu byambumbu, tegabeeramu nti ate byanjwanjwa, no. Eggulire nga bwe tulifuna nga bwe ndifuna nze ate bwe ndikuleetera waneno ku sosiyo awo ku ssimu yo, ku laptop yo, ku taabu yo, saako ne mu maaso g'essimu yo. Mbagala nnyo mwena abatugoberera. Mubeere bulungi. Nze CEO Michael Uganda. Love you. Peace all. Once again, congratulations Honorable Luyimbazi Nalukoola, Kawempe North Municipality. Tukwagala nnyo.